I am the president of Uganda. If you want to check my power, you try it. Ngenda soka tegeza bana Uganda mwenna abali mu nsi yonna n'abali Uganda. Mulina omusajja gwe mwalabye ennaku bbiri abega Rasta eyazze nga tayi mu ngoye nga ina dreads najja n'agula certificate ku kitebe kya National Platform n'asinkana president n'ambuuzaako mu ngalo. Rasta ono y'ono wano kasoke mbalage oyo. Right. Last oyo mwamulabye nembera concerned nnyo ku security y'ekitebe ne security ya president. Njala bagamba buli omu gy'olituula emmere ku kemirembe tewali buzibu. Ngenda kuddamu buli omu yalabye last oyo ngazze tuula oli emmere ekokke mu ntumbwe tewali mirembe. Lasta alikkirya nnyo. Lasta alikkirya nnyo. So saagala mweralikirire nti ate yazze n'akwata president mu ngalo ate kiki no. According to research yange nekye nakoze Lasta alikkirya nnyo talina buzibu era buli kimu kitambula bulala tewali buzibu. So nze ntiro bagamba njemba wa security ne bagamba nti ABCD neneno njala bagamba ekintu kya Lasta yaze ku office n'agula certificate. Lasta alikkirya nnyo olw'ensonga nti si muntu mubi ebisigadde ala yamanyi kubanga ffe tukebeza maaso ala akebeza mutima. Nenjala bagamba Lasta alikkirya tewali buzibu. So ekinjagadde soko bagamba Karika tutandike. Waliwo ensonga ze sijja n'enjogera n'enzirekawo n'ensirika nga saagala zingiramu. Olw'ensonga nti ebiseera ebisinga njala nnyo okusooka okwetegereza ensonga ezo. Nzize mbagamba ebibiina by'obufuzi bigenda kugulibwawo bingi nnyo omulundi guno. Era bigenda kuba biina main focus yabyo yakulwanyisa President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform mu nkola yonna. Naye mulabyeko article nga aba prison bewakana nga bagamba nti eddoboozi Kizza Besigye lyafulumira mu kkomera nga addressing ekibiina kye ekya PPF lyali lya AI. Kati bwe bati bawandiise message eno. Naye njala kugamba buli olabanga state ng'evuddeyo okukola disclaimer ku nsonga kiba kitegeeza mission yayo eba eri exposed. Jukira nabagamba buli muntu yenna state agent ne mulanga bamukutte tayo mukubi oluyi ettaye bagenda gimusasulira oluyi bagenda dumusasulira n'obudde bamumadde bagenda obumusasulira. Nyongera okujjukiza nti abantu abamu mu makomera tebabeerayo babeerayo bagenda baleta mu makooti. Do you copy that? Ba state agent bemuga nti babasibye bajja mu kooti olunaku lwe bajja mu kooti okuwoza lwe babeera mu makomera babeera mu maka gaabwe in closed door nga tosobola kumanya nti akola nti gyali. Kati ku lunaku Besigye lwe yatongoza ekibiina kye ne mu kukyaliwe Lukwago basindika voice note nga recording bulungi nnyo ne bagizanya from the komera. Kati bwe kyamaze okulya government ne bakyali baabwe bavudde ne beegaana bagambye nti prison spokesperson Frank Abaine claims alleged Besigye Luzila's audio is AI generated. As the public remains curious about how a prisoner can access an audio gadget to virtually address the political gathering, bakugambye nti omwogezi w'amakomera mukulu Frank Abaine agambye nti eddoboozi eryawolekeka ku lunaku lwe baalonkinga ekibiina kya PPF nga Retired Kizza Besigye ayogera nga bakiguddewo. Agambye nti eddoboozi lino lyaleese okwebuuza abantu bangi okwebuuza nti omusibe ali mu kkomera ate atandika atya okulikodinga n'aweereza amaloboozi eri ekibiina kye nga kiggulawo. Just last week there was a controversy at the PPF pressure when the jailed opposition leader dressed his supporters via an audio recording from Luzira Upper Prison, a facility that is maximally under 24/7 surveillance.
bakugambye nti wiiki ewedde waaliwo ebitakwatagana ng'empale za Museveni naddala ku lunaku lwe balonkinga ekibiina ekyo ekya PPF nga beemulugunya ku musajja Ritandikano Kizza Besigye nga ayogerako eri abawagizi balonkinga ekibiina ekyo naddala musajja yasiibwa ng'ali mu luzira owa waggulu gye basiibira abantu abazze emisango egy'ennagomola naye ng'ate ekkomero likumibwa essaawa 24 nga tewaliwo kintu kyonna kisobola kuvaayo oba kukolebwayo. Bagayo but in the light of the above controversy, Frank Abayine ndako umanyi lwaki nsirise Frank Abayine mayanja since when? Indako mwana wakuteesa yetekako erinnya egganda nakalema omunyalwanda 1998 yetekako erinnya egganda Frank Abayine mbu mayanja since when? Mugamba baganda tuyina enkwe abaganda babi otandika otyo okubeera mumanya otandika otyo okwedisigayizinga mu manya g'abasajja b'ogamba nti you hate them, you don't like them nowetekako amanya gaabwe. In fact kino kigenda kumpa kyembadde ngenda obagamba olwaleero kambasomere kana akasembayo. In the light of the above controversy, Frank Abayine mayanja believes PPF manipulated an audio recording of the past Besigye address, used an AI to compose a message. It should be noted that amongst the state of evidence is that related to AI audio that are said to be used in courtroom pinning Besigye. Bwatu byakyogedde kati ekyo si kyekikulu ekyo nkibategeezezza nti mwegendereze nnyo temumanyi nkola ya Museveni bw'akola bintu bye. Museveni abantu abasinga obungi baadiringa nabo abantu abo tebasula mu makomera era tebabeerayo. Olunaku lwe banajja mu kkooti lwe bakola ki lwe babaleeta ne babakima mu makubo gaabwe ne babaleeta lwaki njala kuwa ekyokulabirako. Ddayo tunula ejjambiro mukulu bw'afaanana. Deo tuneba sipapanga azze mu koti. Deo tunule yenyini gombadde njogerako n'abala bangi. Duralu eyatta Kazini baamutana da mukomera taliyo tuwakulya gyali. So waliwo abantu bangi nnyo nga bakolera state nga bakola emirimu egyo mukitegedde bulungi nnyo. Awo saagala tukole ki? Awo saagala tugendewo nnyo mbategeezezza ekyo kye mbategeezezza. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani. Akatambi katandise. Tutandikire wa muza katandike na kino njagala mumpulirize bulungi nnyo njagala munkwate bulungi nnyo ebigambo byengenda okwogera olwaleero bw'obanga oyina amadinisa nga ga Pentium obanga tegaweza RAM GB oba 5 GB RAM ebigambo bino bizo butabitegeera ne kansubiri nti abaleka essaawa zino amadinisa gamwe gali updated kubanze sidiringa na bantu bayina RAM mutono era nga bakyalina Pentium nzenko njala abantu nga bayina kati kwat bayina RAM go bakozesa kati mumpuliriza bulungi nnyo okusinzira ku bigenda mu maaso mu Uganda n'ebigambo ebyokutisibako amatu g'embuzi tulisengo ffe ng'Abaganda ndi wano otegeeza eggwanga mumpuliriza bulungi nnyo si buli alina erinnya egganda nti Muganda ate si buli ayogera Oluganda nti ki nti Muganda. Kyenva olumu mbagamba si buli ekisibe ekiteeteeyi bayambala busuuti boarding nti mukazi abakazi banjawulo nti si buli musajja yambala empala abeera musajja nedda omusajja obeera buvunaanyizibwa. Do you copy that? Ekyo nga nkimaze kati njala ompulirize bulungi nnyo. Emyaka 40 bweddu egijjudde obugule nga mukulu Nyando Yosoferi tibahabulwa Museveni omusajja Omunyarwanda Kakuusiri atonye mmoli muzezedde ensanga bisibe nanyini kabuyonje etonya Muzebiti Juma nga atukunkumula emyaka 40. Bachali bano baali bakola enteekateeka namutayika ng'ensi baagigabana era balina abantu bakwatira ensawo n'okukola buli kimu. Baganda bange nabagamba emyezi ng'ebiri gye biyise ntinze muganda wange mukoddomi wange muganda munnange ate munnayuganda Kyagulanyi Ssenta mu ssimu banja. Lwaki ssimu banja? Munnange tekibadde kizibu nnyo kuyuuza Nyando Yosoferi mutuusa ku leve eno. Mwalabyeko n'omwami omu eyazze mu lutuula olwabadde ku Uganda Road Development Center n'abuuza ekibuuzo ng'alinga gwe baasindise asoomoza omukulembeze bulungi nnyo omukulembeze yamuzzemu n'amugamba
nti ensonga z'eggwanga si za Kyagulanyi ng'omuntu, nsonga z'Abannayuganda bonna. Nambuuza gwe wakolawo ki nga munnange kyali amatama ntengu nekiyazze okubuuza nekimukalira ku mumwa. Okitegedde bulungi nnyo. Oluganda njogera lutuufu olwo. Kati wano kukatandisa akatambi kale. Tekibadde kyangu nnyo kuyuuza Museveni Nyande okumutuusa waali olwaleero. Nti kati ali mu kutambula n'atambula ne mukazi we basaba obululu. Ki ekimutambuza? Alinda nakikugamba edda. Tekibadde kyangu nnyo nga gwe bw'okisuubira okuggyayo Nyande mu bukulembeze era n'okumuleetera mukazi we okutandika okutambula nga naye asaba akalulu. Lwaki? Abantu bangi nnyo be twatusibiddeko olukoba nga tulowooza nti munnange balumirwa eggwanga era bategeera nga ffe abakoledde Museveni emyaka 30 bwe n'okutuuka olwala be tuba tumanyi nti basobola okukola ebigambo ebikyamu nga bino. Be tubadde tuyita nti bali mu opposition. Watu tebadde mu opposition, bano babadde bampiga ba Museveni ebbanga lyonna era nga bamukolera. Nga buli mukulembeze yenna abadde azze mu ludda oluvuganya gavumenti badde batuuka ekiseera ne bakoza Museveni bafuna ekinyegenyege ekijja ku Museveni naye ng'obuzibu buli ludda wa. Mpuliriza bulungi nnyo. Buli mukulembeze yenna abadde mu ludda oluvuganya abamu wadde abamu badde bakolera Museveni ne badde batuuka ekiseera ne bafuna ekinyegenyege ekijjako Museveni ng'ekituufu bakijja bagala mujjako naye nga kyekibalemesa. Mpuliriza bulungi nnyo. Bino mbyogera okuva mu 2018 okudda emabega. Njala kubeera clear. Statement gyenkola njikola kuva mu 2018 okudda emabega. Bwe naamala ogizza emabega then ngireete olwaleero ngigassagayo gyegitegera bulungi nnyo. Ng'abantu bangi nnyo baagala okuggyako Museveni nga boogera n'abopposition bano ku kye kigenda okukolebwa. Wabula basajja batto tebaamanya nti mu meeting ze baatuulangamu okuggyako Museveni olwali ng'okufundikira meeting eyo ng'ebibadde mu meeting byonna Nyande Yosoferi aba yabifunye ku mmeeza ye ng'ategedde ani ayogedde ki, agenda atteekamu maanyi ki, agenda atteekamu ssente mmeka era bagenda kikola batya. Gwe teweewuunya lwaki abantu bangi abadde mu opposition abadde figure ez'amaanyi bazze bafa. Naye bulijjo tekyefumitiriza. Nkugambye vidiyo ya leero atalina mutwe nga tegukola Dindo jaggisanga ku mitimbagano emirala. Video jaggisanga ku mutimbagano nkugambye atalina mutwe nga tegukola video jaggisa ku mutimbagano omulala. Njagalo zeeyo bannabyabufuzi abadde bajja battibwa nga mubamanyi tebabadde ku opposition. Otandika okulonda mu bannabyabufuzi enkwezenge nakati eziriwo lwaki zibadde tezifa. Lamu omwapodeeti nze. Lam omwapodeeti nze. Have you updated your Windows according to this information? Have you updated your Windows according to this information? Batandise okufuna amagezi gawo gazze. Ntandise okulaga gawo gazze. Kati mukitegedde bulungi nnyo. Kati soko ove mabegeri gye mbadde nkusindise jangu tutandikire mu 2019 n'okutuuka olwaleero. Veri gye mbadde nkusindise kati njagala nkujjeyo okuleeta okutandika ku 2019 n'okutuuka olwaleero. Twalina mission ey'okuggyako Museveni by all means. Wabula buli meeting eyatulwangamu okusala entoto Museveni avuddeko atya yabeerangamu abasajja abo aba opposition bonna basinga obungi. Wabula buli meeting lwe yaggwanga bwetibwe kapa byonna ebiteeseddwa nga Nyando aba abifunye edda baani abimugamba be basajja bennyini abali mu opposition. Kati kibadde kizibu nnyo okuggyako Museveni nga abasajja abadde beefudde opposition nga weebali.
oba nfunye kibadde kizibu nnyo okujjako Museveni ng'abasajja ab'opposition bonna be mbadde tumuyita opposition bwe bali kibadde kizibu nnyo kubanga bimwateesanga olwamalanga meeting bye bazza bwe bateeseza kino bagenda kukola kino ne batandika okuwa obutwa ne batandika okunyiga buli omu up to today olwaleero Museveni kyabadde akola ndowooza kitegedde bulungi nnyo kati olw'okuba ffe abajja ku social media tubawa information nga teriiko nfuufu teriiko musasi teriiko ki neryoka ekyankalanya abasajja bonna nebajjo gye bali olwaleero kati njala soka kubuuza golooza lwaki njala soka kubuuza golooza lwaki abasajja badde akumite bagamba bwe tuba tugenda e Bulaaya Kyagulanyi tatutwala Kyagulanyi bagenda mu UN tatutwala bw'abagenda mu UNA tatutwala bw'agenda meeting ezimu tatubulira wajalaga so nga ate ffe twandibadde tukola ki ffe bantu amanyi politics era amanyi ne international affairs lwaki tatutwala lwakuba Kyagulanyi yamanya abantu badiringa nabo n'asirika n'agamba wait a minute nabba kwata mpola mpola kubanga ne program eyali ey'okujjako Museveni mu mirundi egiyise obungi basajja bajuwa Museveni n'agimanya kati awo tuvuddewo wenkubuuliza muganda wange Kyagulanyi yandigyeko atya Museveni nga buli ekyateesebwa nga bakiddisanga Museveni gwali mu diaspora ali mu chapter yonna eyagamba nti nze struggle entame njivudde mu kubuuziza Kyagulanyi yandigyeko atya Museveni nga mwali mulowooza nti bali mu opposition buli ekyabanga mu meeting okujjako strategy ezikola okujjako Museveni babuliranga Museveni akawungezi kennyini oluva mu meeting bali badde bamujjako batya nkubuuza mwerafa struggle yatulemesa twagivaamu kubanga tomanyi obwongo olina butono kubanga totegeera temubadde temusobola kudiringa n'abasajja bano kumanyi kye bakola kati kankoze ku current situation Museveni bwe yayingira mu bufuzi ne abazungu ne bamwaliza okuteekawo okuza ebibiina by'obufuzi mu biseera ebyo waliwo ekibiina ekya CP waliwo ekibiina kya DP n'ekibiina kya UPC bwe mba seerabidde bibyaliwo pozi n'ebiro ebitondo byenze kuba neerabidde n'akuliyetinga ebibiina nga biri full registered ebisinga obungi nga biri full registered nga biri mba RDC biri mba minister biri mba general nga birina amayumba gali mu briefcase kati ebibiina ebyo bye bajjayo kubako enfufu okubireeta okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu in the district zimbadde temukimanyi banyabo ne bassebo ebibiina byo bwe baggulawo ebibiina kubanga Museveni twali tuli mu movement ensi ne zimugamba no mulina okuzzawo enfuga ebibiina ebingi mu biseera waliwo CP DP UPC n'ebibiina ebirala bitonotono kati bw'abizzaawo ye n'akuliyetinga ebibiina nga 40 nga biri full registered nga ne EU Uganda Electoral Commission ebimanyi bulungi nnyo biri full registered n'abikwasa ba RDC n'abikwasa ba Geno ne ba Minister ne Electoral Commission nga ebimu ebirala biri mu nsawo zaabyo ebirala n'abo abaana byabufuzi nga babirina n'abanga abirina kati tabadde nnyo na pressure Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ajja ne National Platform n'amuteekako piresa bw'amutaddeko piresa mu kalulu akawedde era n'amuwangula kati mu kumuwangula ye Museveni abadde talina kyazzaako wabula abazza Museveni mu buyinza beba opposition Museveni teyezzaako mu buyinza aba opposition kyegire yeteerawo be bazzaako Museveni mu buyinza batya baleekinganga information ne strategy ez'okujjako Museveni 1 basabotaginga nga buli kimu kigenda mu bibiina ne National Platform akimanya 3 bakwata sente hard cash ne bajjamu abaana ne bajjamu abaalima ne babakwata ne babatta nakati bakyabattisa za mukitegedde kati ebibiina byonna bina biva essaawa zino tebabiwandiise jjo tebabiwandiise luli
bibaddewo bajja obujja kiviina bakubako enfufu kino kijja kukolera genda okole kino na kino kitwale nga bamuwa ssente ng'agenda akijjayo kati kyenjagala osooka okutegeeza mu osooka ejjiyo matowulirize bulungi nnyo kigenda kujja enviri ku mutwe kyekiruwa mu normal circumstances mu mbeera eza bulijjo mu politics ekibiina kyonna ekiba kizze emu yaakyo ekigendera kyakyo kyakutwala buyinza era kiba kirwanyisa oyo omukulembeze ali mu buyinza kimuggyeko ekigendera ky'ekibiina ekyo kiba kirina manifesto byebiruubirirwa oba byebigendererwa byebigenda okukolera abantu tunuulira ebibiina byonna ebibaddewo ebikadde Museveni byali amaze okuteekinga over nga abitutte n'ebibiina ebimeruseewo kati olwaleero nga tumaze obbagwa mbuufu njagala ombuulireyo kibiina ki ekyakulaze manifesto yaakyo nekiddegana ku website era nga bapolikinga manifesto eyo ali mu comment section manifesto ebibiina byonna ebimeruse eri kwani nagambye alina amadinisa amatono video gyesonyiwe nkunnyonnyodde nkugambye ekibiina ky'ebyobufuzi kitandika nga kirina manifesto n'ebigendererwa ompulya bulungi nnyo ng'ekigendera kyayo kyakutwala buyinza oba kulwanyisa gavumenti eri mu buyinza si bwe kiri nti ye njala sooka kubuuza ebikadde byonna ebibadde Museveni byateekinze over n'ebipya ebizze olwaliro kibiina ki ekyali kigamba manifesto yaffe ya 2026 manifesto yaffe yeeno kibiina ki ngera kubuuza manifesto y'ebibiina byonna eriki giwandiika manifesto y'ebibiina byonna eri ku ki byonna manifesto zabe ziri ku ki manifesto z'ebibiina byonna Museveni byataddewo byonna bagiyita national platform plus Robert Kyagulanyi Ssentamu ye manifesto y'ebibiina ebyo kati wenkugambidde twalibadde tujja Kyagulanyi badde ajjako atya Museveni nga bano bonna badde bakolera Museveni oba ontegedde simanyi wamuntegeddemu njala muwandika abantu nga kumwalikoko nti kyenjogera mukitegeddemu saagala kuleka muntu nga tategedde ensonga zino njagala nkunnyonnyole nkutereeze bulungi nkulambule bulungi ensonga zino zitegeere nkubuuzizza ebibiina byonna ebikadde bibaddewo Museveni byayingiddemu n'agyetekinga over ne basipaya babirimu n'ebibiina ebimerusewo nga tugenda mu kalulu kano birina manifesto empandike gye bitadde ku mutimbagano tugenda kukola kino kino watulwanyisa Museveni lwaki byonna bijja manifesto buli akola speech ategako Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Nuupu ze manifesto z'ebibiina ebyo kiba kikulaga luddawa kiba kikuleza kibadde kizibu nnyo okujjako Museveni nga bano abasajja bakyaliwo kati Kyagulanyi bakuterere ku mmiza bonna bakuteredde okwa kiki oyagala ogwo omulimu batasobola kutuuka mu ntebe nga tasobola exposing abasajja bano gobadde osuubira nti Kyagulanyi badde asobola okujjako Museveni nga tanaba ku exposing abasajja bano kibadde kizibu nnyo kibadde kizibu nnyo okujjako Museveni nga tonaba ku exposing abasajja bano era singa abadde waguddewo n'akatabanko mu ggwanga nga tonnamanya bano bonna bannabyabufuzi be baani Kyagulanyi n'afuuka president badde basobola omuttira mu wiiki nga bamutta be bano bennyini kati nkubuuziza singa Kyagulanyi atwala obuyinza olwaliro ng'aguddewo ekintu kyonna kubanga kisobola okugwawo ogenda kulonda kabineti ogenda kulonda ani wandiika wano bw'ogenda kulonda kabineti ogenda kulonda ani tunulira bali mu NRM bonna babbi bazibu tunulira bali mu opposition bonna babbi bazibu baffere bw'oba ogenda kulonda kabineti obadde ogenda kulonda ali okulonda kabineti egenda kuddukanya eggwanga eryo
I'm not biased. Ndoba nagwe numba wabula nkubulya liyali tebakyasobola kubulya wantu wala wonna. Tahiwo. Ebiine ebirala bikyajja. Nkuddamu ebiine ebirala bikyakola ki bikyajja. Bino ebyazze mwabire bulungi nnyo bikyajja. Kati ekyo omalo kitegeera kyenkunyonyodde bulungi nnyo nti kibadde kizibu nnyo okujjako Museveni nga tonategeera babadde okola nawe baani nga buli kyoteesa kyonna oluva mu meeting kisigira wa Museveni obadde ogenda mulwanyisa otero mujjeko otya. Ekyo kitegedde. Mukitegedde bulungi nnyo. Bwe mmala okitegeera ensonga njala ngiveeko tugende ku nsonga endala. Na kino kyengenda okwogera kiyinza obba wamu obuzibu okutegeera ne kankibannyonnyole. Waliwo ebintu bibiri byanjawulo. Muwulira bingi nnyo Abaganda bankwe bwe babagamba bwe babagamba nti Abaganda bankwe. Si bagamba nti Abaganda bankwe. Kati this is the reality. Ejja kunyiiza omuntu ne kanji kugambe. Okuva n'olwaleero njagala okitegeere. Tewaliwo ggwanga libayita Uganda nga Buganda teriiwo. Buganda ye Uganda. Nkiddamu. Buganda ye Uganda. Tewaliwo ggwanga libayita Uganda nga Buganda teriiwo. Politically, economically, socially. If you remove Buganda from Uganda, there is no Uganda. Alina amagezi kitwale, atalina amagezi ogenda kiwakanya. Lwaki? Dira ekitundu kye bayita Buganda, oba ensi gye bayita Buganda ku map ogikwata ogikule mu bukuuzi nga bagante unplug ogikulemu otubulya Uganda ebiruddawa. And its existence, politically, economically, socially. Dire gwanga libayita Buganda ku map oli unplugging oli kuli mu Uganda oli gem. Uganda besigadde luddawa. Ekigambo kibayita unplug kwe kusikamu. So, olita down akubuzaabuza. There is no country called Uganda without Buganda. Uganda is Buganda. If you unplug Buganda in Uganda, there is no country called Uganda because it doesn't exist. Politically, economically, socially, it doesn't exist. If you unplug Buganda out of Uganda, okitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Kansubira amagezi gaze. Kati kyo kiba kiwedde. Kankuzeeyo wali. Bakugamba nti Abaganda bankwe. Naye baani abasangibwa mu Buganda? Obuganda babuyita Buganda clusters, Obuganda bw'abantu. Abantu abava mu bitundu ebyenjawulo okufuminga Obuganda. Abantu babamu bafuna embeera zaffe ez'Abaganda ne bazitwala, ne beeyisa, ne balowooza, ne bakola ng'Abaganda. Bakomekkereza beeyita baki? Beeyita Baganda. Do you copy that? Nkubuulidde kiri ekisoose. Kati nkubuulidde abatambuzo Abaganda bankwe, Abaganda bankwe, naye ga okay kale bankwe. Kankuzwa. Kye bayita Buganda kye kifo kyokka ekikuŋŋaanirwamu buli muntu yenna ava gy'ava mu Uganda n'asinkana Buganda. N'agulamu ettaka, n'azimbamu, n'asomesezamu abaana be, n'akola buli kimu ekyetaagisa kyatasobola kukola waabwe. Abantu bano batuuka ekiseera ne bayiga, ne basoma, ne bakuguka, ne bafuuka Baganda. N'amannya beekomekkeza beeyita Baganda. So when they come out to commit crimes using our Chiganda name, how are you going to differentiate between Baganda and
the so-called Baganda manya or Baganda by nicknaming themselves. Those called themselves Baganda, using Chiganda names. Ogenda Bow Road. Ogenda Bow Road. You can't. Amanya moga manyi. Navayo wano omuntu bagamba oveyo omuntu gwengamye nti si Muganda jan challenging. Nobody came out to challenge me. Tewali. Nabagamba no gwenjogerako nti ayina akabuuza jan challenging ku byemwogerako. Tewali yali avudde ku challenging ku byemwogerako. Kubanga bakozesa amanya g'Abaganda okukola enkwe. So kati njera kikusomesa olwo kitegere bulungi nnyo. Nege video yalo omuntu ng'omutwe gwo munafu bambi gyesonyiwe. So kati gwe bagamba nti Abaganda bankwe nenjala kugamba baani abasangibwa mu Buganda be bannayuganda bava mu bitundu ebirala abasoma ne bakula ne bayiga obulombolombo neno ne bafuuka Baganda ne beetuuma n'amannya g'Ekiganda. Okitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Kati njala kugamba ekigambo kino okiwulire bulungi nnyo era tekikulumya mutwe. Lwaki tekikulumya mutwe? Abantu bangi bannabyabufuzi abasinga obungi mu Uganda banoonya mirimu so si kukyusa mbeera z'abantu. So many politicians in Uganda, they don't work on behalf of Ugandans. They work on behalf of themselves and their families. That is it. Opulira bulungi. Bannabyabufuzi abasinga tebakola ku lw'abantu, bakola ku lwabwe ne family zaabwe. Bempita ba political investors, they invest their money into politics. Bwe babeera successful bafuna ebifo, they have to get back their money nga bali mu offices. Obagamba okujjako government emusasula sente ze investinga kijja mberera kizibu nnyo batono nnyo ku 1,700 oba ekitegere nakyo. Ale bogo mulingi munasonyiwa mukitegedde bulungi nakyo kibanyonyere mukitegedde nina okubulya ebigawo bino obitegere bulungi nnyo bikukema tugenda mu kalunga kikyumanyi kyoyogenda okuzaako kimanyi baani boodiringa nabo obategere bulungi nnyo. Kati mala okusomesa ewantu awo n'otegerawo bulungi nnyo. Kati katugende wane ewantu. Ebigambo bingi byogeddwa. Mbannyonnyodde nti buli kibiina ky'ebyobufuzi ekiri mu Uganda manifesto yakyo bagiyita Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform. That is their manifesto and that is their target. Ku social media mbadde mbaadressingidde bulungi era mbangambire. Yes, oguddewo ekibiina tukwebaziza nnyo. Manifesto yo eri ki? Era gw'ogenda kulwanirira ani? Ekirala mbagambe ekigambo kimu kiri bwe kiti. Kale tukkirize Kyagulanyi byamulema ebyokuddukanya political party kati gwate ayina chance okutaking of political vacuum. Why do you fight the person whom you say that he doesn't exist? Hey. Ojano gati nupu yavadda kumulamwa nupu muyaga. Kati nakino kikanchi kunyonyere. Museveni bali baga nupu muyaga. Kibayita omuyaga mugumanyi. Abali mu America ndozo wali tornadoes. Ni mu Uganda buli mu tornado muzima. Kati kankwe ne tulina mu light tornadoes obo. Kati waliwo tornado ezitera okubeera ku Lake Victoria twazibalageezo. Ne mu Uganda mulimu tornado butono mumuyita obuzimu obujjede ne kerefuufu ne kati kula buli kimu kati mu Uganda tubuyita buzimu nenga it's kind of small tornadoes oba mini tornadoes butono tuno buli awo okajja ne kafuukula enfufu. Kati bagamba nopu muyaga. Naye meaning y'omuyaga ogumanyi. Omuyaga gusiikula ne gufuukula buli kintu kyonna ekiri awo ekiba kizeewo. Kiki ekigenda mu maaso bakulu si kye kiriwo. That's the true definition ky'omuyaga gubikudde buli kimu ekiriwo ansi oba oyagala ki.
yes bakugamba nupu muyaga, we accept that. Naye mbamulidde kye bayita tornado ziri mu America muzima, nente etwala n'ennyumba etwala n'ente. Kati uno bo mini tornadoes muno ofu tuyita obuzimu. Uno buzimu bufumula enfufu kati. Nupu bagiita muyaga kati gwe omuyaga gambi buzimu. Omuzimu bwe gutuuka ewantu gufuukula buli kati ekintu kyonna nupu kyonna ekifuukudde ekitadde ku ngulu bw'ekiti kyonna ekifuukudde. Kati muba mwali mwagala ki? Omuyaga ogusingako gwo mwali mwagala ki? Kati omuyaga gumaze okubafuukula mwenna gubajjeeyo, kitegeeza tudda ku tsunami. Tsunami yasitula amazzi mu nnyanja. Kyekiddako tsunami yajja kati. Omuyaga gumaze omuyaga gusiikudde buli kimu kitadde ku ngulu. Ne mwali temusuubira. Fane enough kati kasooke nkuwamuka brief explanation ku Mando Bwanika eyajjiramu ogwo omuyaga omuzimu. Oli wakugamba nti he is a land friend era ayina experience mu politics nga tasobola na convincing family nga mulimu n'abamuwakanya. Is that person perfect to be in the office of the president? No. Omuntu wakugamba is a land friend and he is a politician nga tasobola do convincing abantu olukumi okujja okumwegattako free of charge. Is that a politician? No. Aba si politician. Era abantu bati bamwagala. Kitegeeza nti will of the people ebegenda ku muntu gwe baagala yensonga lwaki bajja free of charge ne babeerawo. Kati njala nkunnyonnyole. Embere by'obufuzi negera abantu gye mu Uganda balowooza nti abantu bakyali basiru ku mbeera eri. Lwaki? Ekibiina kya Katungulu Cumu. Ekibiina kya Katungulu Cumu Stacey Amayanja tebasse kiweka. Ekibiina kyo basooka ne bakiwa bye n'agamba sijja sobolayo. Nakuna ayinza okuba kwali. Basooka balikuwa bye n'aga n'akitya. Ne bakiwako kamiliyoni n'aga ne baagala kiwaako moral for moral, peace for peace. Peace for peace, peace for moral n'aga kijja kisobola. Kati ne bakitereka mu kumala okitereka kwe kukireeta ne bakiwaani ne bakiwa mumpi awunya ttaka. Katungulu Cumu najja nakyo. Kati ekibiina kya Katungulu Cumu kye yaleese okulaga nti Manda Bwanika yanika abantu. Bw'ogamba nti oleese ekibiina nga bakiyita peasant maybe because ebiti ekyo ekya Katungulu Cumu. Kati njagala osooka ombuulire ekibiina kya Katungulu Cumu bakiyita Peasant People's Party. Si kyekyo Peasant Political Party. Si kyekyo. Si kyekyo bayita Peasant Political Party. Ekibiina kya Katungulu Cumu. Kati simbo kikabonero kikuwandibadde okozesa okulaga omuntu nti peasant. Peasant ye muntu wa wansi n'asimba yatakyalina kiddako. Ye peasant. Naye oleese Katungulu Cumu omuwadde ekkalaamu ennene ennyo mbuka ekabonero k'ekibiina. Does it represent the peasant? Ekkalaamu nge representing aba peasant. Does it represent people or does it represent the peasant people? It doesn't. Kubanga tekikwatagana kibiina. Kitegeeza Manda Bwanika yamwanisira olwo n'emulaga nti Katungulu Cumu kye bakuleetedde tojja kisobola. Bw'ogamba nti it's peasant party ng'ate okutte ekkalaamu. Ekkalaamu y'abalandi friends. Kitegeeza nti yaba asoma. Kati kuba kuwadde simbo tomanyi kyetegeeza. Ye Manda Bwanika tugenze kutujja mpola mpola. Ne bajja ne baleeta ecological party. Ecological party teina address. Nyiniyo yenyini teina address ntufu mu Uganda. Nyiniyo kenyini yeremererwa. Ekisimbolizing oba ekiraga ecological takirina. Ye kenyini takirina. Okitegera bulungi nnyo. Yayogera amateeka yagamenya. Yayogera amateeka yagamenya. Kati oyo abagenda ku representinga ki. Ekyo kitegedde bulungi nakyo. Tugenze ku mukulu ono omukiga yeeyita Omuganda ne munno oli Bigirwa
ekibiina kyabwe kibaleese kati fun enough nina kyenjagala musooke mwetegereze nnyo wano ka video kanda kabatereddeyo naye njagala mukyetegereze nnyo muwulire omwami ono ng'ayogera. Today is the 16th of July 2025. There is no political party on the register of the Electoral Commission called Common Man's Party. We have got 27 political parties. The newest to be registered from the foundations upwards is the People's Front for Freedom. There have been some other political parties which have changed. Like the National Peasants Party? Exactly, those changed leadership. We have ones that changed name and now you have a Democratic Front. Those went through the processes. The processes for changing the particulars, the name, symbol of a political party are provided. And they say that any existing political party under this act that wishes to make changes or alterations shall notify the Electoral Commission in writing. And of course, when you are notifying the Electoral Commission, you have to quote relevant articles of that particular political party's constitution that outlines what methodology, what mechanism, what processes must be undertaken within that political party to change leadership, to change name, to change the constitution, to change a symbol or any other particulars. Omuntu guno mugulaba guno nina gwe neetikiddeko omulala sinze nzekka nagwe neetikiddeko omutwe guno omulala kati wano wenjagala mba challengingire mwenna mu kibiina ekyo teriyo muntu asobola kuva mu bbanga nanye n'agamba nti within coming days I'm going to launch a new political party nekigenda mu mawulire nekijja mu public Electoral Commission nekanula amaaso poliisi n'esirika ekibiina ne bashedulinga bagenda okironshingira poliisi tekigobye Electoral Commission tevudde okukola kwogera ku kigambo kyonna nkyako mpuliriza bulungi nnyo ona akyeganyita kimate kiriyo sikiwandise ngwe guno omuntu nagwe neetikiddeko omulala sirinzekka kalinjala kubuuza mwenakye mwesawosobodde kwetegereza mu kintu kino oli n'agamba nti ngenda kulonkinga ekibiina ekipya n'atwala obudde n'akiranga najja n'akironshinga nga poliisi temuyimiriza n'ekifunga yakibuukinze n'afuna ne congregation ezijja ne zibeerawo in place poliisi nga temukutteeko tebalina kye bamukoze kyonna n'akironshinga nekigenda ne mawulire nekigoogerako then after few days omwogezi wakakikobyeko najja n'aga nti ekibiina tekiriyo n'akubuulira emitendera gyonna gye kirina okubanga gye kirina okuyitamu nebyetaagisa Smile Constitution kati bw'ayogera ku constitution okukyusa obukulembeze okukyusa simbo okukyusa ki that is what we call a reverse psychology with a minimum target lwaki balina ekyo kye bakuvuga nga bakugamba nti kino ekibiina olwedde tekiriyo but wagenda kugwawo scaffold between ekibiina ekyo ne Electoral Commission naye nga balina ekifaananyi kibasindikira nga bakisindikira ku national platform jjukira nti constitution yaffe bagaano gigazeetinga wamukitegeera bakivuga bakozesa ono munyagwa n'ekibiina kye nga bakirireetinga ebikirimu byonna bejja kuggwera ngera bakuga nti national platform era ebizibu bifaanaganako nebyakino ekibiina wadde kyo baga nti kiri mu kukola mbu kiri mu mateeka wabula gye bavuga batwala ekintu kino aba mutegedde mukitegedde mukitegedde kye mbagamba kati mukitegedde genda obuuze ekibiina kya Katungulu Cumu kyafuna delegates conference ekibiina kya kyono omuli wa Pirawo kyafuna delegates conference era who are the delegates kati gwe tekikuwa magezi wona bwongoba okulaba nti olina okutunula mu n'olaba nti bano bonna bali mu panic balina kye bagoba
Fulani baina ijibavugemu ekintu kyo bakivuga bakizeeno naye temusobola that was a logic statement nga baina jibavuge kubanga tosobola kungandi kibiira kya kyalo nkinze olaba ffe ekyaffe tugenda kukola press conference ne mugisazaamu twabaga nti constitution bajja amending ne mugaana tugenda mu kulonda what if tutuuka ne bagamba nti the case is open against national platform buli kimu kisinzingiddwa ekyo badde okirowoozaamukko obadde okirowoozaamukko kati omaze okitegeera tandika weetegereze engeri ebiina ebyo gye bijjamu gye babikolamu obwangu bwa electoral commission gyevuddeyo okwogera n'ebigendererwa byabwe biki mujja kitegeera bulungi nnyo nga mumaze okufuna ekintu ekyo bulungi nnyo kati mutegedde bulungi nnyo atuvuddewo kati ekira kye mbagamba nti emmanda bwanika ate era ekola nnyo mu lugero lugamba nti eryokangaane tunye ntulaba ensisira bwezenkana omyoyo nkulagiridde ne nkugamba nti oli akabonero ke bamwokesa pizza nti takwata kalaamu ekkalaamu eba yabalandi friends abaasoma ne pizza nti okwata otta ekkalaamu oyo naayokerawo n'amala kansoke nsimbewo wano akawakatirwa wonna wowulirira katungulu ccumu Stacia Mayanja ng'ayogedde ku linnya Kyagulanyi oba national platform ng'agirumba bambi essimu yange eri open nina akatabo k'emmese kuye omanyi nze sitta kibe nga sina kikenenya ndusu wonna wowulirira Stacia Mayanja ng'alumba president oba alumba national platform nina akatabo k'emmese ensi egenda kubeera surprised walumbira nupu oba president bambi nembachi esimu nzijjako saa mukaaga ne muŋŋamba bugambi nti yayogene munsharingira video nina akatabo k'emmese emmese ze Kampala zituzina exercise book zisoma mukali nja musomera akatabo k'emmese ye ajja kiwulira nja musomera akatabo k'emmese nkalina nja musomera akatabo k'emmese nkajja mu 2014 wona woyaga amanyira president oba amanyira national platform ngenda musomera akatabo k'emmese nedduwa sizisobola kuba siri mu Islam naye ngenda kusoma akatabo k'emmese nga kalimu edduwa ajja tegeera saagala mulumba nga tanalumba president gwona womulya nga amulumbye samwe ne national platform ngenda musomera akatabo k'emmese luli nasoma kambuza akooli olongera musomera akatabo k'emmese ajja kategeera awo tuvuddewo kati mbadde nkyakusomesa obujega bw'abantu bano ne emmanda wanika egiyenekamu abantu bano ekibiina bakironkinze bamala okironkinga akabonero kaabwe ne kabookesa batya 1 tosobola kugaa nti olonkinze ekibiina ng'akabonero kaakyo lusaniya okulya omuceere nga muli mu kulya buli ekikolwa ekyo kiraga nti mulimu gwamu gwabalese gwakulya si gwakwongera ku nkyuka kyoba gwakwongera ku ggwanga so kati eyo simbo yabookesezza era kyovula mbaga nti gwe teweraliikirira ng'omuntu eyasoma abantu basoma bakola era nkiddamu abantu abagamba nti basoma bakola era wootasobola basuubiriza naye ng'omuntu gwe bagamba teyasoma tasobola kukola era kuba amala kulowooza bwe tosobola kungamba oli akoze peasant party ne simbo kalaamu it doesn't represent the party nonga nti ono ayina simanyi bikoze bitya naye ng'akabonero kaabwe suwaani ya lusaniya lwa muceere it doesn't add up ekyo kikulaga nti bano bazze kulya buli ne bw'okiraga omwana omuntu agenda kubuuza tuzze mu kulya mmere banyaga that's not a political party. That is a catering service. It's not a political party, it's a catering service because they serve food. We know if food is not served, served at home, it's served in restaurant or in a hotel.
or in any big public gathering who are serving a meal. So that Bogaman is symbol ya meal. Sorry. That means that is a catering service, not a political party. So, bakola era after era after era nga tutunula. Kati ekirala. Wali okyetegerezaako bukyanga mukuba Ssedduge akabiina ke ne kafa kyaleetedde Museveni kennyini osiri kutandika okuba campaign ng'enna bwe gisimufungize before baali bamanyi nti Ssedduge agenda kukwatayo mwakuba Ssedduge Mpogamaana n'ebikonge byonna ne bafa kati Museveni agamba what is this? All the people wanted to use in the political arena, they have been defeated by this man, and the man doesn't do anything. He's quite somewhere seated there. He's just watching each and everything. What is going on here? Shitegera. Kati, yene yestu, techamu situlambu azize kutukuvula ba PDM. Oba simanyi wele sokuliyoshe. No. Bwea sindi kayo, kati, ohimbara president mumanyi luli, libaita matiansi mutiaba. Omuyizi asoka sindika yombwa nga mazote gentula ati embwa bwe zitadda omuyizi afunamu ekizibu ebiseera bisinga bwazikoola ne zitadda ategula lutuula lwe n'akwata n'amafumu ge n'atekako njabala abakimanyi nti embwa ziri zimanye ewaka bwe batezifunye ekizibu zijja kudda ewaka kati Museveni yatega entuula ze alina n'embwa embwa teziddanga kati kiyakuze yateguluddewo entuula ze n'amafumu n'ayingira Kampala okuyingira Kampala okumanya bizibu nnyo agulanya ofuza Museveni ne mukazi we n'omufukiiramu Janet yenyimbwa n'asika n'ennyindo ng'awunya mu kagolo akagolo mukamanyi n'ajja mu Kampala abeere ne boyfriend we mbu banoonya akalulu Nyando Yosoferi gwali okirabyekoowa Nyando Yosoferi n'atambula ne Janet banoonya akalumu Kampala before kitegeeza bayidde bapanikinga kyembagambye kati video ziri zonna ze mwalabye ez'ensani ya buli kimu kyonna nkizingiddeawo saagala bawa importance na buli kimu naye omwami oyo bwe yasituse okwogera ne byayogedde yamaliriza manifesto eri ku Kyagulanyi ne Nuupu naye nga yabadde ng'agamba nti Nuupu terina ideology terina future terina focus mumbuulize what is your future and what is your focus and what is your manifesto as simple as that. Don't waste your time, your data. Ask those people. All along you've been saying that Nope lost focus, Nope doesn't have a future, Nope doesn't exist. So it's good enough that you open your own personal political parties. Can you please show Ugandans that you can take over the vacuum which is there, left by Robert Kyagulanyi Ssentamu or Nope? Instead of attacking Robert Kyagulanyi Ssentamu or abusing him, just occupy the vacuum which you are watching or which is there waiting for you. Ukitegedde bulungi nnyo. Abantu mbatugambira ebigambo ebyo babitegeere bulungi nnyo. Nze kintu bwe kiba kyannema nga mmanyi lwaki oli kyamulema. Lwaki sikozesa bukodyo obwo kutekinga over ku kintu ekyamulema. Ng'obadde okimanyi nti omusiguze yenna ng'anaakusigulira omukazi. Ebiseera bisinga mukazi we yamugamba ebiremye ebbaawe omusiguze byakapitolizingako okusigula omukazi ne bw'amala omufuna ate naye akolera ddala bbaawe oli byabadde akola omukazi n'ensanga ali mu masaŋŋanzira bw'ati nze eno nzirira kubanga ono bye yali akola ono yali tabiriimu naye bw'amaze omufuna byakola kati nzire luddawa era abakazi bonna basinga obwo gye basigudde babasigula nga basinziira ku weakness zammwe nga mu reporting ebizibu reporting abana abasiguze kati omusiguze wamala okufuna bawo yatandikira byakolera ate akola n'okusingako kyovula bagamba nti akusigula amalinnya bw'ogwa akuyita kadduwanne bawava olugero olwo. Do you copy that? Okitegedde ekintu ekyo
mukategeddaako kekaluwa nkunyonyodde Abaganda tugamba nti akusigula amalinnya bwogwa kuyita kadduwannema abasajja basigula bakabasajja afuna information okuva ku mukazi yenyini gwasigula ng'amuwa olugambo olukwata ku bbaawo kati ye n'alongoosamu katuno ku bizibu byoli musajja munne n'afuna omukazi kati olwala mufuna naye aba takyena kyamwetaaza nnyo ng'akolera ddala tokusingira omusajja oli byali akola ng'omukazi wattu asigala mu bbanga bw'ati bw'asigala mu bbanga tanakyazaako eyamusigula amusuddewo negiyadduka yamugata okufuna omusajja naye kankola ebirala wosanga abakazi bazze mu ntalo bayombera ebibugagga naye nga kyayombere yanobadde yagenda dda wetugamba nti akusigula amalinnya bwogwa kuyita kadduwannema kati ndabana abasajja abali mu opposition one balowooza Museveni abaagala nnyo Museveni doesn't like any indigenous Ugandans. No, there is no way Museveni likes you. The moment he allowed the foreigners to take over the country by allowing them to buy free land to do business without limit, to associate in Uganda without limit, to do each and everything without limit, without following the orders. He doesn't like Ugandans. He likes foreigners more than you because himself is a foreigner. Kati gwakukozesa kubanga that particular moment gwe gwalinawo bw'amala okusuula abatana kyajja kugamba oba tolina kyogenda mugamba kubanga it's not his mistake yategera weakness yo y'obwongo nti you are good at betraying each other, that you like money and he has money, so he's going to use you. After using you, he's going to dump you, and immediately he fixes somewhere there someone else you're taking it over. Ngera soka kubuza. How many Westerners and Northerners who are fighting over Kyagulanyi Ssentamu? Politically, how many Westerners or Northerners who fight Robert Kyagulanyi Ssentamu publicly? And how many of you who attack Robert Kyagulanyi Ssentamu are serving in Museveni's government? How many of you? No one. Kyembagambye nti akozesa nakumala okukozesa era ng'ovumye ojolonze naye ng'ebifo by'ayagala singa gavumenti agitwala agenda kusamba bantu be mwe babakoledde mwe abalimidde mwe muli bali waliwo bansanga bisiba abaliwo nga balinze mwe temusobola kufuna kintu kyonna bagenda bakozesa bamale babasuule. Kitegedde ekyo nakyo mukitegedde katoveewaawo tetwagala kulwawo kati Nyando Yosoferi kansule kyosembedde kuno wazze dda kansooke nkunnyonnyola nkutegeeze nti omuggo guba gwa Natema so si gwa Nalonda. Omuggo guba gwa Natema so si gwaki so si gwa Nalonda olwatuuka ng'otulabira. Omuggo kuba gwa Natema so si gwaki so si gwa Nalonda. Nyando Yosoferi oli mu kuba campaign naye balina kye bakulimba era naawe kennyini okiraba ne tosobola kyogera kubanga okimanyi ogenda kuluzinga buli kimu. Bonna bolina mu Kampala district ne mu Kampala center, whatever you have, those so-called supporters, they are thieves. And they can't tell you the truth. They keep on lying to you because they need money from you. Why? Goloza, the entire population of Baganda in Buganda and people who are foreign in Buganda, have they benefited in PDM? Or do they get services in PDM? No. Where do they get services? Bonna na Uganda basangibwa mu Buganda ne banna Uganda bameka abafuna obuweereza okuva mu PDM mu Buganda tebaliyo. Golooza lwaki bakusindikiriza ogende mbokose PDM olambule onoonya akalulu kubanga balina kye bataagala kulaga. One,
bobo yagala ku proving anti eggwanga fu ero n'otera okuvaako very soon. Maze kuno emyaka 6 nga kalakata ate ncha kalakata mpaka kuwulira bubi. N'abakomuledi bakyakkalakata mpaka kuwulira kubanga muntu w'ebyokola. 1. Singa tukera kumanya tugate amasomero mafu, you concentrate on schools. Tetwandize mukwogera ku masomero. Singa tukkalakata ku nguudo enfu, wandibadde toyogera kutonda mukola ku bintu bya wandibadde wakola dda amasomero. Singa tukkalakata mu kidnap, killings, ebyasociating ku ddembe ly'obuntu ne mubivaako ne mutema political prison, tetuba na budde bugenda kwogera ku kintu ekyo. Singa tugati malwaliro ekiriyo kitokota si kisaanikire. Singa n'ogenda malwaliro gwe wennyini nga tolina gw'ogambye n'ogwa bugwi. Gwe kennyini ogenda ne ku myaka gyo gya kuba pulesa ne bajje banza okuzikako enjala. Kano yo kye nkugambye. Mulina ekizibu mwe mutukuliyetingira point of discussion ne tubakalakata mpaka kuwulira bubi. Lwaki? Museveni bw'oyagala kutegeera nti abantu bakoowa oba bannayuganda b'ofuga bali bubi era ng'abantu bakulimba keera ku makya nga watadde omusajja wa civilian mu Kampala nga tewalangiridde nti ogenda kujja mu kitundu kyonna okera ogende Mulago masiki ne bw'oteekako 8 okera ogende Mulago lambule Mulago okuva ku ddinisa erisooka mpaka ku lisembayo nga bakuwandiikira buli kintu kyonna ky'osanze Mulago. Gwe kennyini ojja kufa pulesa. Both Mulago Kiruddu ne Kawempe ne Mulago yennyini. Kera ku makyo olambula amasomero ga gavumenti mu Kampala ojja kufa. Kera ku makyo ojje mu downtown mu Butale olambule nga tekuliko ba NRM okole survey gwe wennyini ojja kufa. Kera ku makya bakuyise mu nguudo z'omu Kampala z'otayita. Muva ku bino biyita simanyi northern bypass, southern bypass ne bakuyise mu Nnyonyi. Yita mu nguudo z'e Kampala wakati. Ojja kukwata Katumba Wamala, okwata oyo Idi wa Kampala, okwate ne minisita wa Kampala, okwate ne baminisita bono bakwate obasibe nga nina bugisi mufungize kubanga bibakugamba birala nnyo ku bantu basuubiza. Abantu bali bubi. Abantu bagoba ku mataka. Abantu containers abazisiba zibbi bazimazeewo. Bwe kiba sikigenderere lwaki weebuzaabuza ng'afukaana bakati okukulagako bino kankolageko olabe tuwayo bwe yagende bwe wagitandise gyakomekkeredde ne results ezaavudde muliho kakase nti wakoze enkola empoomye endalo nga yagoya amayuuni. Mpozi wagamba oli muganda waawa? Wagamba oli muganda waawa? Ngenda kukuzanyira bwe wayogedde. Mu Buganda tugamba nkola empoomye endalo nga yagoya amatooke. Bino ebigambo bibyo si byange. Wagambye oli musanyufu nnyo olwa obululu bw'abavuka obuvuddeko mu kulikesito nga ba NRM okugoba Nopu mu Kampala. Temwagoba Nopu mu Kampala. Wandibagambye mwebale kunyaga na kutulugunya bannakampala okutwala ate mwawangula bakulimba. N'ogamba gw'oli muganda waawa kano guwa koogedde. Mwebale okusuula Nopu, mwebale. Njagala kuyozayoza abavubuka b'omu Kampala okulonda kw'abavubuka mwebale okusuula Nopu, mwebale. Awo mutandise kwenunula. Kati fe Abaganda b'omu Lukoola batandise okwenunula ku kimu abali mu gavumenti ate mwenunula in courts. Batandise abali mu gavumenti ate mwenunula muli mu struggle nammwe ate. Ogambye nti benunula kuva muki abali mu gavumenti benunula. Tugenze kanka kuddize wano. Kakudize wano kategere bulungi wogenda okategerera. Yagambye bw'ati. Awo mutandise kwenunula. Kati fe Abaganda b'omu Lukoola tulina engero zaffe bbiri. Olugero olumu lugamba nti omuggo oguli ku muliraano teggobango. N'olwekyo mulina okulonda ababaka be mwesiga kati naye kati twagala mulonda ababaka aba NRM.
Abaganda b'omulukola mugamba nti omuggo oguli wa mulirwana tegugobango era mutandise okwenula mwenunula ku kyani yali yabawamba dio copy that kitegeeza muli mbuwambe mukimanyi bulungi nti mwawambibwa. 1 kansoke nkubuuze nyange ogenda olambula Kampala mukono wa Kiso n'ogamba nti balonda ba opposition era yensonga lwaki tebafuna service delivery. Njala kubuuza, what is your responsibility as the so-called president? Obuvunaanyizibwa bwo ng'obwo president buvunaanyizibwa ki? And delivering service to indigenous Ugandans or to deliver service to yourself. Gwagamba nti obalonda aba opposition tugenda take services. Njala kubuuza ewali aba NRM wonna abaka 3 plus waliyo ki? Nze mbuuza ewali abaka ba NRM bonna basukka 3 plus wa 14 kiki ekiri waliyo service delivery? Nyando yosoferi bitijuma mze bitijuma wali aba waliyo constituency ya NRM eriyeddwa eri muri Faro Hospital ngeri muri kimu eriyo wali NRM nga sukali mugula ku sente za wansi ewachikire wa NRM amafuta bagagula ku bei yanjawulo kujja bagula bana Uganda wali wa NRM maba basomera bwerere wali aba NRM amasanyalaze bota ga bwerere wali aba NRM enguudo bakera zifuuyira ne bazikubaka eddagala ne bakola kiteri nsiri kyekita bwe musajja gwe ne babbiba nammwe mwenna ezo statement zemukola mulekera okusirwaza bana Uganda. Olonda aba opposition bongera funda service ewali NRM waliyo ki? Tuvuddewo era kano kankaderiti nga kati wabadde mu Kampala si bwe kiri nti ye ngenda kuzanyira video gye mwalabeko yaba boda ng'agikuliddemu ye Majambere naye njagala owulire kye bayita okukakalaavu tosobola kunga nti feba tugamba people power our power buli omu naddamu willingly naye okukaka okuli wano kye njagala osooka obuzaavinge sooka owulire ekintu kino oli okukakazita bano bonna baba baguze muguzi daba ye enyinja sinaatya okitegedde nkole mpoomye nalunga yagoya amayo ono Majambere bawadde sente babboda bamitwala 5 bakuŋŋaana nga bambadde t-shirt empya njagalula kye bayita natural love ne forced love oba funded love ye kenyini yasulaga Museveni woye beyasasudde sente buli naddamu naloga nina abantu oba sina bantu oli mu Kampala kanga kudde mukale bulungi nnyo nkuwa kati nkulaga byotasobodde kulaba Natya NRM oye Museveni oye Kasolo oye Rubaga oye tukyali mu Kampala tuli luddawa tuli Kampala tuli luddawa mpozi jingaga nga tuli luddawa tuli Kampala nga baddiremu nga tuli luddawa basasudde billions and billions of money nga baddiremu omulundi ngende ku video endala kakabadde tugera ku video endala jasose nayita ogusooka nga teryanyega n'atyamu n'akyuka omula bulungi nnyo n'addamu ogwokubiri nga teryanyega
buli omonga asirise nenga yabasasudde pulira wayobaddeko mu kiralo ky'ente nojja n'ozigwamu n'otandika okugamba ng'oyinga azoogereramu ente kyezigenda okukola buli tegenda kugira bweti kati nakino kyebadde mu Kampala zeze ente zebaaguze n'ente nga tezimanyi zo ziri ku byazo kati otegedde watadde ssente zo kati tugenda ku vidiyo endala kati gino gye mitawaana gye walese gye bataakulaze gye wagenze gino gye mitawaana gye walese gye wagenze mu bitundu by'e Lubaga Busega Nateeti gye wagenze abantu baakuleetedde si ba mu katale wasanzeyo bantu balala nnyo basombe ab'omu katale kati kamba kulageko abatuufu bategeere Nyandwe Yosoferi Bitijjuma Muzeeyi jajja kaapu abantu be bakusombedde bwasanze mu katale badde bawujja obunyama si bo mu katale kati kankulaga mu katale nga wakavaayo baba Ziza Costa. Eyo video nze njirina nze katogenda gisanga ku TV ku radio wawonna nze njirina bannanyini katale bannanyini Busega bonna babaganya okwogera abagoyi mu katale basomba baba ene babateeka babadde bawucho obunyama bannanyini katale babaganya kubanga bagenze okuvonga akatale kabanjiwa milioni 10,000 za masannyalaze babaganya byogerako kyenkugambye wano badde bajaganya okuvaawo ko nga bali mu kweyalya kyenkugambye ukitegedde kankuwongere nze ndiwo balabisa nkuongere anti wagamba yunini adala katika nkwambalabise Museveni takoma be Busega gye wabadde Museveni takomawo
nkakuddire kalio kawulira abantu baga nti babagobi mu katale bannanyini katale babagobi basomba enkwezi kati kano kanka kuzanyira okawulire Museveni takola ki takomawo Busega ojja kikakasa nkuongere kankuongere kati Mzee Juma Nyando tibahabura tabaiswa mtanu waka nsende mzizine nsanga bisibe jajja kapu gendo okubire DPC wendatete akubulira yasanze nebiba muvumye ogenda kukwata minister bo n'abantu bo mu Kampala bo n'aba endale mu basibe kati lokotegere kye tukugamba abantu bakowa baagala service delivery taliwo kyobula baagala nkyuka kati ozotegedde olwaliro ekitufu bwe kiri kana otuvuddewo ensonga njimaliriza njagadde boa kifaananyi kiri mu Kampala Nyando settings ya spendinze ngaloza ina akalulu kati nakano kanka mugamba akategeera Mzee Juma Nyando tibahabulwa Mzee Cap wabadde oyina okubeera ku nakivubo bbulu oyina okubeera ku nakivubo bbulu oyina okubeera ku nakivubo bbulu wiiki naye gwe mwakwasiza ssente Misa Kabando mufere omubbi olukiiko olubadde lino okubeera ku nakivubo bbulu yalugyewo mbu bamugambye tewakyali awagira NRM watadde olukiiko okuva mu katale bwonna obutale bwetoloddeawo era mbu yafunyeko intero mbu bagenda kwogera ebizibu byonna nga birumeka ye ng'omubbi oyo mukyala birumeke Lukwago n'obufere buli mu Kampala ng'abantu beesimba bagenda bigamba Nyandwe kati kyeyakoze Misa Kabanda naddira olukiiko mbw alutwala Kololo asomba abayaye kusereza omwomusoloze mwamuwadde ng'atayagala abantu bakubuulire mazima nti abantu bali mu kubbibwa bali mu kuferebwa lwaki 1 Lukwago eyeyita meya mufere Misa Kabanda mufere area MP Kagege owekologico ba pikoze bitya mufere bonna bakulembeza bali mu Kampala bafere
kati bati abantu okugenda okwanga bana bwesegaalese kifudde kyeyakoze tekiriyo kane mu Kampala bali bategese olukuŋŋaana yalujje ku Nakivubo ku kisawo ky'ekisomi agenda dutwala kolo asomba abantu be kati Nyandwa asange yaba era be basombye okuva bitundu ebyenjawulo nga byayogera bagamba yes naye ekituufu takimanyi kati mukulu mujja tegeera ensonga lwaki abantu baagala change ko obubi bususse obuyaye bususse obukumpanya bususse kati mukulu ono saagala nnyo mulumba naye yakoze statement ejja okundeetera omukolako full episode ge bayita Elias Lukwago yakoze statement eyo ebya Nyandwa ne bantu be bimaliriza njagadde mu expose nga kola kiri mu Kampala kati njagala muwulize statement yo musajja gye yakoze ye njagala muwoningirako Kuba tolina mundu bosi ya mwangu kambera si ekifo ky'obwameeya ng'okika bino ebyagambala amawulira mbiriko don't service you are the worst performers in terms of construction of our roads. You are the worst. I want to say this. When about don't service, I want to assure you it's not going to be business as usual. Don't service, it's not going to be business as usual. We have given them only 4 months to complete this road. Only 4 months. Except some contractors. Delays in the delay. Contracts done. So that's how our companies are China. What way stronger? Like South African Development Bank. They don't know. Agira buati navumbera. No mugamba situga tudwane. Antafira muna rukolona. Asa kanyo na bakayogera mpulidde mutima. Ekintu kimisi. Amazzi galeeta obulambo ne bukulukutta wano ne bugenda buti. Twafa. Bafiira myala. Ekibuga njogeri. Gavumenti yakati webeera minisita. Yalina executive director. Ala sisi engayenda jike muno bayino n'olikebira n'ogere ya gavumenti. Yes, yenkola entuufu. Banyama ne basebo tebakulya ssente nti waliwo olutalo wakati wa Lukwago ne government administration bonna bali mu Kampala tewali lutalo. They sit, they agree on terms and conditions kubigenda maaso mu Kampala nkiddamu. Tebakulya ssente nti waliwo olutalo wakati wa Misa Kabanda Idi n'abakulembeze abala mu Kampala tewaliwo olutalo. They sit, they agree on terms and conditions ebikolebwa mu Kampala. Lukwago nakugamba ajja ku exposinga singa onoogeza okulumba national platform lwaki nina information enzijuvu ekisanja ekiwedde sente zo zonna Salimu Sale yakkiza ne bazikusasula wagamba public sente bazikusasula nga maze okukkiriziganya ku ngaba y'amataka gonna ne liizo zizo bupya ne contract zoli mu kugabira abayindi ba Salimu Sale ne dot service gyoyogerako waliwo atakimanyi nti kampuni zonna ezikola enguudo mu Kampala zonna za Salimu Sale era nga contract zonna mwaziziwadde bupya kati ova mu public olaga abantu mbugulira oyo era oli nyuto ojjako tokimanyi bulungi nnyo tewali kikolewa mu Kampala Lukwago nga tokimanyi buli kimu kyonna okimanyi ekisanja ekiweddere bali bakujja mu office eyo sente ze batakusasula zonna mwakkiriziganya ne Salimu Sale bazikusasula bulungi full payment bobo mpaka nyamu oyagala kundisprovinga njagala otekeyo kire mu kooti ngobanja gavumenti serezo basa kusasula kuba meya sente zonna bazikuwa ne mugenda mu negotiations nofuna buli kimu kyolina ofuna nakati muli mu negotiations era contract zonna ziri mu Kampala ezikola enguudo ez'aba China neza UPDF neza dot services zonna za Salimu Sale kati oyimire mu public otiisatiisa abantu obuzaabuza abantu tokumanyi ate abantu bakusiriikidde ne Jennifer Musisi akusiriikidde naye akimanyi bulungi nnyo emivuyo gye wakola Jennifer Musisi makulu akimanyi bulungi nnyo emivuyo gye wakola ne ssente zonna ezayitanga mu State Council nga zigenda mu Museveni ne Salimu Sale tewali liizi erina eriniyungibwa mu Kampala Lukwago nga togirinako mukono n'akatale kahaamu Bannakivubo Stadium okwokiwa buli kimu wali okimanyi okujjangawo ne weefula mb'okaaba nnyo
wali okikola ne disguise okwekweka nga just camouflage buli kimu wakyo wali okimanyi era nga mukolaga ne ham ne sente zayisinganya mu mikono. Kati gwagamba mbasimanye tujja kukkiriza bantu bazanyisa kibuga. Ekibuga kya jjajjaawo mu bantu abalina okukwatibwa mu Kampala gwasooka ku layini eyo. Mu bantu abalina okukwatibwa mu Kampala ku nguzi n'obulyake Lukwago gwasooka ku layini. For information tugina okuva mu bakansala abaasooka mu kisanja kyo okuli basiza tokoma n'abana tuzirina information nini. Kitezi ebintu by'ekitezi byonna biyina mu mukono gwo. Sente zatambula zitya, zafuluma zitya, information yatambula etya okutuuka abantu okufa abo byonna biyina mu mukono kubanga Dr. Okwale Musajja Mwengulu yawandiika report n'akuwaako copy. What is going to happen if anything is not done about Kitezi? You received the copy, nothing you did. Era temwakitekadde mu lukiiko kiteesaako antiro bantu lwafa. Naye nga Dr. Yamazo Bowane nabagamba mu bbanga etali ttono nnyo tukwasaganye ebintu by'ekiteezo tugyewo abantu kubanga watukole ku bisaniko bigenda kutta abantu. Wa receiving a copy. You went silent. Abantu b'ekiteezo bagoba Salimu Sale n'abantu bagoba mataka. You don't speak osirika. Gwe ne Nabbanja mukolera Salimu Sale n'oyo mukyalo oyo Idi saako n'oyo mukyala wa minisita wa Kampala oyo Kabanda mukolerani mukolera Salimu Sale. Kati mudde mubuzaabuza abantu. Ekyo nkimaze nina wenkulindidde nkumaze gwe sikuddako na wenkulindidde mayinze bakwata mpola. Kati tugenze ku kibaddewo olwaleero. Mulabe bulungi nnyo Nyando Yosoferi akozesezza akawumbi kamu mu obukadde 200 mwagabidde emmotoka zi V8 zawadde abakulembeze b'obuwangwa n'ennono okwetoola eggwanga lyonna. Emmotoka ezo bazibakwasizza ku kibangirizi ky'eggwanga ekinene Kollo. Naye Ssaabasajja Kabaka tasitukira abagenyi era tasitukira birabo mu buwangwa bwaffe akimanyi era tasitukira muntu yenna. Era y'emmotoka ze bali bamuwadde yazigaana dde wano tayagala bintu ebyo n'essente zonna ze bali basasula abafuzi b'ennono yazigaana taziriiko. Nga bwe nze mbagamba nti emmenge eriyo bamafiya era nga bamafiya bakola buli kimu ekisoboka okubba ssente z'omuwa omusolo. Amawulire gasoze ne gayita nti Ssaabasajja Kabaka emmotoka aziganye buli kimu yakiganye. Yes, ye ng'omuntu physical talina kyayagala ku Museveni era tanakyamwetaaza. Wabula Mengo officials nga bakulembeddwa Mayiga baatuula ne bakkiriziganye ne Museveni bo emmotoka ziti ze bali bagenda okuwa Mutaana babaweemu ensimbi era kiteeberezebwa nti mu kintu ekyo babwa millions 8. Njira tegeeza Obuganda mwenna Ssaabasajja Kabaka talina kyamanyi ku ssente ezo n'ebirabo ebyo. Sinze mwogerera nkiddamu. I'm not the official spokesperson of His Majesty the Kabaka of Uganda, Ronald Muwenda Mutebi II. I'm not his official spokesperson, but I pass the information. Si mwogezi we omutongole naye nfuna information nenjisaawo n'okutuuka olwaleero nti waali mulamu. Mbagamba essente ezigiddwa mu gavumenti obukadde 8 Ssaabasajja Kabaka tazirinaako mukono era tazimanyi. Sente zitwaliddwa basajja b'emmengo nga baagala ensimbi lunaku. Obwakabaka wa Buganda bubanja obuwumbi obusukka mu 500 500 billions plus mu mataka mu ssente z'obupangisa n'ebizimbe byayo baagaano zibiwa.
kati olwokuba nti Museveni akime tutuuse mu kalulu alina compromisinga buli muntu yenna kati yasazeewo akwate emmotoka zino aziwe bakabaka b'enjawulo nga okuba compensatinga nenje arasooka kubuuza ekibuuzo kyange kisinga Museveni yalowooza bw'alabako bannayuganda amatu abayita mbuzi lwaki gwogenza okulaba nti buli kabaka yenna ali presenting abantu bekizibu ky'abantu abo mmotoka juwa kabaka waabwe Bwakabaka yonna gye bavudde gwogenza okulaba nti ekizibu ky'abantu bonna basangibwa mu Bwakabaka bonna bwewadde emmotoka ekizibu ky'abantu bonna ba subject ebadde emmotoka enguudo nfu amalwaliro mafu amasomero mafu abantu tebasobola kulya abantu bawambibwa abantu battibwa bagobwa ku mataka olw'okuba nti okimanyi nti mulina mission enekusifu ey'omulabadaba style eliminating n'okujoba na Uganda mu kikola in the disguise kati buli kabaka atutte emmotoka eyo ngalo ziri ttaano njero bulungi bitya buli kabaka atutte emmotoka eyo one mu budget ya Uganda mubeeramu ssente zirina okukola ku bintu by'enjawulo era ssente ezo zisomwa mu mbalirira wali owuliddemu mu mbalirira ya Uganda nga mulimu embalirira egamba nti bagenda kugulira abafuzi ab'ennono emmotoka ez'ekika kya V8 enene bwezi teziringa omuzigo nedda era walabyeko article yonna nti government epurchases emmotoka za V8 ziri awo zirinze zigenda gabibwa gwe ku mutwe gwo gweweetikka nga kuliko n'ogwa neighborwo lwaki buli Museveni gwayo emmotoka amwaya V8 nga tebamuwadde ssente genda mu bondi ejigula Museveni alina bondi ezize n'ebisumuluzo yabikweweera bagenda kutta embaata za neti zino Museveni alina bondi ezize nga mulimu ekika kya mmotoka zino emmotoka ezirimu SE zayagala specifically alina bondi ezize nga ba-importinga mmotoka ezo specifically mainly zitagetinga bantu be bayagala gikuwa n'ogitula nosukinga SE n'otuula muli n'ozimba ogamba namala alinzija ku Museveni alibala bakati waleta emyaka eki ng'otandika okukola nga atugiddwa amalusu otandika okukonzibanga TV zino ez'ekibuto ng'eguddemu omulira nti etandika kusebengirira ng'evambegebwete nga yeegota bweti kati mwenna bafunye emmotoka ezo mbalamusizaako bamukyebaleko Museveni emmotoka azirina bazikola bwe kyebaagala era bazireta bulungi nnyo ne bagikuwa ogenda okuwulira atafudde abductore bw'ate wafunye cancer stage 4 simanyi ossa bubi simanyi ate nakoze eki kubanga tewamanya emmotoka gye bakuwa temwakimanya ekyo bakiyita silent genocide kati akutte emmotoka 15 emmotoka ziri 30 from not mistaken bw'ogatta emmotoka yennyini V8 n'ogattako ne pickup z'emmotoka 2 z'emmotoka 30 bw'abanga azikutte n'aziwa mwenna bw'abagamba eberiminati nga ajja beriminati nga muggwewo mudde mu rangozi simanyi placing the king simanyi kuzawo kabaka ono nga yamaze dde okuyisaawo kyayagala kubanga you don't know temumanyi mwenna lumu agenda bakolako silently happily nga mufudde musinika ebinnyo kubanga abawadde emmotoka nze Museveni ali muzijjako ali omwana ye atuderaga oyo kumugjawo zihamu akikadde 35 no problem mummotoka n'ekisumuluzo ne baasa ng'akugjewo time gye mugenda okumala nga buli mu lwangozi zammwe ez'obwakabaka ng'wafudde gwe owedde you to die it's not a problem to him akoze scientific elimination he doesn't care ye akoze kyayagala gwe teweebuuza lwaki buli muntu gwe batikkira oba wemuti amuwa mmotoka alina bondi y'emmotoka mwali nga bazitu government epurchases emmotoka for this purpose yajja obujja kisumuzo kubanga azina amazo zikolako ng'agiwaayo ng'amanya nti egenda mujja mu bbanga bweri tiye ng'asirika kale mwenna mbalamusiza ekyo si kyekikulu ekikulu kyekirwa eri abadde banoonya obujulizi nga mugamba nti bawandiikira nti Mengo akabaka emmotoka ye tazaagala yes kabaka tayagala mmotoka era tigift tazikiriza naye ba Mengo officials mu mafia baagala ssente
Tebannabeerako wantu wonna kusaba ssente obuwumbi 5 Mengo z'ebanja. Wabula mu nkukutu bantu babiri bakonfirming nti ab'Emmengo babifyo Mengo sente bazifunye. Njala kuwa obujulizi buno nga buli mu video nga banyire bakungu ba government babyogera. Nenga Ssaabasajja Kabaka talina kyamanyiiko kubanga abo ba businessman baagala ssente. Simeba time etumala. Ono yasoose. Buganda Minisita Kinyonyi twasooka kutuula n'abakulembeze ab'enjawulo era ne Buganda Minisita Manyini yagenda ne tusisinkana abakulembeze baayo bategeeza nti ennono yaabwe tekkiriza kubawa nibagaa nti abantu baabwe bakozi be balina okuwa kabaka waabwe so ekyo ne tukirespektinga ne tugamba nti kati mutubuulire engeri ki gye tusobola okukolagana ne Uganda okwongera amaanyi mu mirimu gyabwe. Buganda bakoze omulimu munene nnyo ate mulungi mu kukunga abantu mu byenkulaakulana programs ez'enjawulo muzo muziwulira programs ez'okusomesa abaana programs ez'omwana omuwala okulaba nti oyo mukati kankudi ono minisita yagenda okumalamu eggobere mu kibya. As the similar amount of money that is supposed to be given. However, I visited the Katikiro. We agreed with them because they indicated that Buganda Kingdom as their methods and the culture that requires that certain provisions are done by the local people, by the kingdom's subjects. So we agreed with them that the money which is meant for Buganda Kingdom will be given to the kingdom at once, including the money for the vehicles, the 60 million cumulatively. Then they will handle it with the initiative that will not infringe on their culture, because they indicated that government or any other person cannot facilitate their king with a vehicle. So we have given them the money for all the accumulated financial year plus the vehicle, and we have handed the check to... Madam, hold on there, please. If you use your head well, and you know history of Buganda, at the beginning, His Majesty the Kabaka of Buganda, Ronald Muwenda II, publicly, he distanced himself from all government funds, including the some money which was meant for all cultural leaders. So how dare you come out and say you have paid all the accumulated balances and you handed over that money to Maiga? It's like you are saying that finally His Majesty accepted that 60 million. Are you stupid? I'm just asking, are you stupid? If His Majesty himself, he distanced himself from government funding, how dare you come out on this, say that you've paid all the accumulated balance? It's like you are showing the public that finally Kabaka accepted the money to be paid once for all. That is total nonsense, and that is a lie. You are dealing with the mafias in Mengo
who are yearning to get money to fulfill their personal issues, not on behalf of His Majesty. That is a lie. Ngenda kugamba nyabo. Ssaabasajja Kabaka mu ntandikwa yagaana sereza Museveni ezo yamanyirako abantu mbu agenda bowa sente omusaala. Kabaka asobola okwebeezaawo. Kati ogambye nti mwakkiriziganya ne Mayiga ne banne Mengo mbu ssente muzigatteganye n'ezi emmotoka muziweeyo era muzibawadde. Ngera kutegeeza akakamanyira Kasumagizi yalira mukakomye Buganda ggwanga eryetongodde eryalina okusoloza emisolo ne mugiremesa. Ezo sereza mu muzizzeeyo Buganda terya sereza kibi. Ngera kubuuza mukama wa Museveni yagamba nti ba cultural leaders, they are not supposed to get into politics. Sente zembwadde ne motoka zigenda kukola mulimu ki? Why at this particular moment, towards the crucial moment of the campaign, you are handing over those vehicles and that money? Whom are you fooling? Video wedde tujja sekana ku Rocktown mukama bankuumire mwenda mumbali kubeerako bwete weetambudde. DPTV Uganda, Dawn People Television.